Bagamba nti enkima yeekoma okulinnya omuti, yeekoma okwolesa obwerere bwayo. Ate era ne bagamba nti bw'olaba nga sitaani awerekedde Katonda omanyanga nti ensi eneetera okuggwaawo. Abageye mwenna mbalamusiza. Ntandise n'ebigambo ebyo nga njagala olwaleero mwefumiitirize era mwebuuze omuntu ky'ayagala ku nsi kuno. Tubadde mu buwambe emyaka 89 oba twali mu buwambe emyaka 89 ng'ekika kyaffe kyawambibwa. Ne wabaawo akataala katono katadooba jjajja Mminge ke yateekawo omugenzi, ate akataala ako ne kazikira kubanga ate omufu tasalirwa musango. Jjajja waffe oyo inna lillahi wa inna lillahi raji'un, Katonda amuwummuze mirembe, naye yakola ensobi ng'ate ensobi eno yagikola nga agikola mu kwagala, n'akomyawo abantu ate abatubonyaabonya mu kika ne ku ssaawa ya leero. Okutuusa wano mu ggyo ly'abalamu n'enkoleza ettaala nze nga Alex Kassujja ery'ekisinde kino Abageye Tudde Ebussujja. Saalinze nzekka ne neegattibwako abaana n'abazzukulu abamalirivu ne tusobola okudda ewaffe era gye tubadde tugenda buli mwezi mu Lwokutaano olusooka mu mwezi nga twakakikolera emirundi 3 oba myezi 3. Sipiidi gye tuddukirako n'ebintu bye tukola mu kisinde kino tuli ku sipiidi ya yiriyiri. Tukoze ebintu n'ababadde mu ntebe ey'akasolya bye batakolanga. Tulina enteekateeka ey'amaanyi. Ekisinde kiweza abantu abasukka emitwalo 10, wadde wano mulaba abantu batono, naye tulina abawagizi bangi era n'omukutu gwaffe guno guli linked up, omukutu gwaffe ogwa WhatsApp, omukutu gwaffe ogwa Facebook, YouTube channel yaffe erabika nti bayinginiya babadde n'ebizibu, naye tusuubira n'okuggulawo era YouTube channel 2, Abageye Tudde Ebussujja YouTube channel number 2, nayo tusuubira okugiggulawo olw'okuba nti tulina materials eziwerako ez'okuteekayo, era ngenda kulangirira ddi lwe tugenda okukola official opening up YouTube channel ey'okubiri, olw'okuba nti bayinginiya bali kaweefube, naye nga bwe mbagambye tulina materials awerako kwe tulina atajja kujja ku mukutu guno ogusooka naye n'omukutu ogwokubiri guli mu kuzimbibwa. Bingi ebikoleddwa. Tuli mu nteekateeka ez'amaanyi ez'okweddiza ebifo byaffe nga tukuli mu nteeseganya ez'amaanyi, okutuusa ekindesezza ekintu kino nti tumaze ebbanga ddene nga nze Alex nga neetegereza ebintu bino, naddala oyo muganda waffe be twayimirizza olunaku olwajjo ne mwannyinaffe oyo, waliwo n'abalala era abajja okuyimirizibwa be tukyetegereza, kubanga nga bwe mbagambye nti sitaani bw'olaba ng'awerekedde Katonda omanyanga nti obuzibu bunaatera okutuuka. Omukulu ono mbadde saagala nnyo kumwogerako, naye ebituli bingi kubanga odiyo eno ngikoze zizino essaawa
Uganda zigenda mu ssaawa 7 n'endowooza nja kugiteekayo ku makya 7 ogw'ekiro. Naye delegation yaffe yakava mu miitingi n'abakulu abatwala Busujja. Just imagine, delegation yaffe ekisinde kino yakava Ebussujja kubanga babadde basazeewo batugobe Ebussujja olw'okuba nti omwami ono Muwanga, ono mukulu Muwanga tabeera mwami, mukulu Julius amanyiddwa nga Jjajja Muwanga, emiroboli gye yagenda n'akombooza ne banywanyi be bonna n'ekikoosi kye kyonna ne bakola ebikolobero bino. Ebintu bino eby'omwami ono eby'omukulu ono Muwanga birimu obulimba. Ekyokulabirako, waliwo wano audio ze yaweereza wano ku mukutu guno ng'agamba nti yasisinkana chairman ow'ekitundu mbw'ayitibwa Kabuye. Bannange, omusajja omukulu ate ali mu mpewo ate n'alimba. Chairman w'ekitundu ebbaluwa mwaziraba era n'eno mwagirabye gye twamuwandiikidde n'agirisiivinga n'ateekako ne siginicha ye. Chairman w'ekitundu ye mukulu, ye muto wange, bamuyita Ronald Kibirike. Ono omwami yazze n'alimba abantu mbu n'asisinkana chairman w'ekitundu ayitibwa Kabuye. Obwo bwonna bulimba. Muwanga bukyabeerawo, bukyayingira kisinde kino, abantu bangi era sirema kubeebaza. Musobola okutuwa siringi 100, musobola okuleeta ettu ly'emmwanyi, musobola okuleeta mwogo, musobola okuleeta amazzi, ne mugulira amazzi abo bonna babakiikiridde ne muba temugenze Busujja, era bajjajja ne basanyuka. Kyekyo lwaki bajjajja basanyufu ku luuyi olumu oba olulala. Naye Muwanga takwatanga yadde n'ennusu agiteeke mu bintu bino. Ekisinga okunnuma era ekyannumisiza ebintu bino byonna nti abaana n'abazzukulu abaasonda akasente akatono, kuba ssente ezisinga obungi ffe twazisonda zaava mu executive. Naye omuntu n'atuuka n'asomboola abasawo Abaganda n'abaleeta Ebussujja ng'ekigendererwa kye ate talina ssente, azze abakozesa mmwe mulina okusondera abo ate abagenda okusaanyaawo Obusujja. Ekyo kikyamu, 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 kikyamu. N'ekyo kulowooza nti nno gwe togambwako mbu gwe osinga okumanya mu nsi yonna ku nsonga z'ennono. Ku nsi kuno tekuli mumanyi, tekuli mumanyi asembayo. Okiraba ne bw'oba ofaanana otya era olina okwebuuza. Waliwo muwala wange azze wano n'ayogera ebigambo sitera nnyo kudda mu bantu kubanga kati ono muwala wange Gayita alina audio z'aleese. Kyova tetwagala muntu kati aleeta diversion. Omuntu yenna anaaleeta diversion wano tujja kubiggyayo, ate naye bw'ategendereza bw'ateddako kubanga diversion kati tuli mu action plan. Tewakyali kuseka, tewakyali kuniigiina, tewakyali kuddaawo kwasamya byoyasamya ebitaliimu oba lusaago. Tuli ku action plan of action kati gye tuliko. Gayita agambye, ayogedde ebigambo bingi, naye pointi erimu nti nange nga chairman w'ekisinde sirina buyinza kumala gakola kintu, kwewa kintu nga simaze kwebuuza. Ago ge mateeka g'ekisinde. Muwanga talina gwe yabuulidde nti agenda kukola bintu bino. Kankujjukizeeko katono. Omwami ono azze akola katemba. Gye buvuddeko katono yajja n'agamba nti agenda kutwala abantu Ebussujja basale ebisolo. Ffe Abageye tetuyiwa musaayi,
ffe ab'Engeye tetuyiwa musaayi. Olutalo lwali lw'amaanyi nnyo era ku olwo lwe yalaba feesi yange kyova olaba yaleese odiyo ng'agamba mbu namunyiigira. Of course nakunyiigira kubanga ekisindo kisudde mu ntata. Ffe twali tetusuubira nti tuyinza okugenda mu makooti ga poliisi n'okutandika okubuulirizibwako. Kati batubuulirizaako ki nga guwazizza emisango? Era kyova olaba bakunoonya ssebo. Bonna bwe banaakukwatira tobagamba nti oli mmemba wa kisinde kino, kubanga amabaluwa mugalabye tugawaddeyo ku poliisi, tugawaddeyo Ebussujja, tugawaddeyo abakulu abatwala ensonga. Kati gw'onoomanya kubanga wagenda Ebussujja n'omenya n'onyakulula bye wanyagulula, n'ogenda mu ennyumba n'ozimenya amakuufulu simanya mu Busujja Buladde, n'otwala bye watwala mbw'ofune amaanyi ejjingo. Naye nkwegayirira kubanga tubadde tetwagala nnyo ofune buzibu. Ebintu byonna bye wajja Ebussujja, byonna bye mwajja Ebussujja mubizzeeyo kubanga bijja kukuba. Empewo zikulaba buli kimu ky'okola. Empewo zikulaba buli kimu ky'okola. By'okola byonna bikyamu. Ate ssente muzaagadde bubi. Muteekeewo ebintu ebiyinza okubaleetera ensimbi. Ensimbi temuziyisa mu bino bya kulimbalimba bantu kate mwerimbise mu bwojjajja. Ekyo kikyamu. Gayita obadde owolereza omwami ono mukulu ono, tewali alina buyinza mu kisinde kugenda kukola kintu nga teyeebuuzizza. Nkugambye nange nga chairman sisobola kukola kintu kyonna. Wano titubenefitinga na nsimbi. Ensimbi ze tutadde muno ffenna ng'abali mu Abageye Tudde Ebussujja tuziteekamu kubanga nina ritaani tusuubira bajjajjaffe bajja tuwa riwaadi ennungi. Ono ye Muwanga ayagala kukamula bukamuzi bantu ate nga n'ebikola byagamba byakola bitankanibwa. Lwaki njogera bwe ntyo? Tosobola kugenda banno n'obayita emabega ate n'oddayo Ebussujja ate n'oggyayo ebintu ebitakwatako by'otalinaako kakwate. N'ekirala, waliwo ensonga zisaagala kubuusa maaso. Saagala kugibuusa maaso. Ye y'abantu be waleeta abasawo Abaganda ne batuggya ku mulamwa gwe twagenderako ogw'ekigango n'okugunjula abaana baffe. Ekyo kikyamu. N'oggyawo ne pulaani yaffe ey'okuliira ku lujjuliro, gwe n'oyagala abantu balye by'oyagala n'olagira gwani. Kale nno bannange, buli muntu yenna nkiddamu, bw'onoogenda n'okwata ekkubo eyo mu biduula bya Muwanga gye bali gye bakolera ebyo simanya biki, simanya mbiri, simanya buzaale, simanya biki. Bw'onoogendayo ne bakubba, togeza n'oleeta n'eddoboozi lyo nti baakubbye, kubanga mmanyi bali bakozi ba bizinensi. Bw'onooyingirayo abali ku mikutu gyabwe egyo ne bakubba, oba n'osituka simanya ogenda mu nsozi za Jjingo byakoze bitya, tonenya omuntu yenna wa kisinde kino Abageye Tudde Ebussujja ffe tubalabudde. Naye nga njagala okubagamba mu ddakiika emu oba bbiri nti okwagala n'obutaagala tugenda kutuuka gye tulaga. Okwagala n'obutaagala tugenda kutuuka gye tulaga bajjajjaffe bali naffe. Mukama abakuume. Wiikendi egenda kuluma, tujja kuddamu twogere. Bamembazi b'ekisinde bangi bagenda kujja okwogera wano bawe version zaabwe ku nsonga ya Muwanga n'abantu be bonna baakulembera eyo
bibalimbalimba bali birimberimbe ku lwabwe so si ku lwa Kisinde. Mukama abakuume.